abantu bonna projekiti ya Buganda for Museveni abantu abasinga okuba ab'obulabe kati mweno projekiti si be ba NRM. Opposition ya Museveni esituse. Opposition ya Museveni ebaddewo ebbanga kati be basinga obulabe. Nubiani lyakwatiddwa si kyekyo, Waiswa yakwatiddwa si kyekyo. Omuntu agenda okufuna kadi enansana agenda kwatibwa, which is Zambale maybe oba Big Eye. Abasajja batuula mu nkiiko emisana n'ekiro. Mpuuga ne Lukwago bagambye kati tuli mu kooti y'emu, tuli mu mbeera y'emu, munyambe mbayambe. Bali mu ezo okufa n'obutanyagwa Lukwago agugumuka n'ekiro olw'abali mu ezo. Mubalabye mu kuziika taata wa Honorable Guni Namboze bamutuuzizza ne His Excellency Ssenyonyi Lukwago. Babakwasizza akatabo akatambulirwako programu yonna babagambye babikule luyimba nabaki, naye nga Lukwago aliwo ati alemeddwa n'okubikula akatabo. Banne babikudde akatabo ng'empapula zeeno eza sayidi eno ntono ng'ezeeno ze nnyingi. Bonna bw'oba ng'otunuulidde volume y'akatabo kale ate ye Lukwago akoze bw'ati, ezeeno ze nnyingi ezeeno ze ntono, alemeddwa n'okumanya wa we bali. Pressure gy'aliko akankana, atudde wali awali amasannyalaze. Batuuza enkiiko ewa Lukwago, batuuza enkiiko ku Divinity, simanyi Divinity wali ng'ogenda oyingira Nateete oba Kenoloni wano waggulu opposite Lubiri SS. Ezo hoteri ezo eziri awo we batera okutuula. Seggona Lukwago Mayiga kati agenda okufuna tiketi ya nansana. Balubowa bagundi bafirawo awo bagenda teekawo Lubowa nga ye w'omuti Ssedduge. Ekintu kya Buganda for Museveni abasinga okukivuga abakinozeza abagalo kinoza obulungi era abawaddeyo abaana bano bonna okuwambibwa. Nkugambye bano abantu Museveni yabakwasa mutabani we n'abagamba bamuyambeko naye abayambe basobole mutabani we abeeremu nga ye president, bano nga be ba minister banyweze mutabani we nga ba Dr. Samusoni Kisekka bwe banyweza Museveni nga ye muvubuka muto Bakisekka bakadde bakibirigese bunnya ne bajja ne bamukwata n'ayimira ku bibegabega byabwe ne bamuyigiriza administration ne bamukola batya n'agenda ng'abajjawo mpola n'agundiira. Nakawuki agambye ne bwe tunaalonda ne tugenda ne tusiita Museveni tagenda vaawo, bayina kye bamanyi. Agambye ate mwabeebunjako mwe muli bubi nnyo kubanga emmwanyi yammwe yeesinga. No, waliwo ebyobugagga ebiri mu kizinga. Okimanyi baatikka emmamba ne bagiyisa ku mazzi, tanka Majegere eri waffe bunjako ku kizinga. Ate teri emuziri ezi tanka Majegere ezi ziri eri ewasembe eri Makungu Kyabagwe Bukiina. Waliyo tanka Majegere ezi muddeyo mutuule. Kati ate ng'ovu eri ekizinga gye kisembera gye kyegattira ku nnyanja, naye wano ng'ova ebuwama ku lukalu waliwo ditaachi y'amagye. Awo bataddewo ditaachi bakulaga mbu balinga abaregulating omusenyu, bayaza ebyennyanja, amanda, biki, naye ate ababbi bayingira ne babba ne baddamu ne bafuluma. Abantu beebunjako Bannayuganda mwenna, tewaliwo ffujjo libakolebwako nga teriri mu gavumenti. Nakawuki yabagambye teriyo omuntu ayinza balwanirira ku kibba ttaka nga tali mu gavumenti. Naye era nange mbagamba teriyo omuntu ayinza kubabba ttaka
nga tali mu gavumenti. Njagala okwebaza abantu b'ebunjakko, mwebale nnyo okwebeereramu, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Temukkiriza muntu kujja n'abasinikirako obusinikiza ati ebinnyo ne mumuleka. Eyo nvuddeyo. Kamala okgendako wano mu bino bye njagala okubagamba wano. Twabasitula twabagamba dda banaye tusituke twerwaneko. Nzijukira olunaku lwe bakuba His Excellency ng'ava ewa mu kisiibo, ng'ava okusiibulula abantu ewa Kanso Musisi, lwe baamukuba ekibomu mu kugulu. Ensi yali esituse. Baali basituse abantu nga batandise. Honorable Waiswa najja n'agamba abantu bane mukakane temukikola. Tukakanyiza abantu emirundi mingi ng'abantu baagala osituka. Kijja twetaagisa okusitula abantu, oba twagala oba tetwagala. Abantu bonna projekiti ya Buganda for Museveni, abantu abasinga okuba ab'obulabe kati mweno projekiti si be ba NRM. Opposition ya Museveni esituse. Opposition ya Museveni ebaddewo ebbanga kati be basinga obulabe. Nubiani lyakwatiddwa, si kyekyo? Waiswa yakwatiddwa, si kyekyo? Omuntu agenda okufuna kadi enansana agenda kwatibwa, which is Zambale maybe oba Big Eye. Abasajja batuula mu nkiiko emisana n'ekiro. Mpuuga ne Lukwago bagambye kati tuli mu kooti y'emu, tuli mu mbeera y'emu, munyambe mbayambe. Bali mu ezo okufa n'obutanyagwa, Lukwago agugumuka n'ekiro olw'abali mu ezo. Mubalabye mu kuziika taata wa Honorable Guni Namboze, bamutuuzizza ne His Excellency Ssenyonyi Lukwago. Babakwasizza akatabo akatambulirwako programu yonna, babagambye babikule luyimba nabaki, naye nga Lukwago aliwo ati alemeddwa n'okubikula akatabo. Banne babikudde akatabo ng'empapula zeeno eza sayidi eno nga zentono ng'ezeeno ze nnyingi. Bonna bw'oba ng'otunuulidde volumu y'akatabo, kale ate ye Lukwago akoze bw'ati, ezeeno ze nnyingi ezeeno ze ntono.